Sireno bavijje bamaze okuba nga bagiteekamu eddoboozi bagiyita Chief of War Jason Momoa akuleetedde na kano oba walaba si kasiro ako ne kakunyumira ancient history w'amasaza agamu mu ggwanga ery'Amerika kati bano bakulaga ancient history w'essaza gye bayita Hawaii essaza lya mu ggwanga ly'Amerika waliyo abo aba Red Indians abafaanana ng'Abachina abalina round faces ng'ovudde ku bali. Anyways, bakulaga nti bagezaako okulaga engeri America gye yali efaanaganamu before nti nayo waliyo cultures ez'enjawulo, wali bayina kingdoms, bayina traditions nga si ze zino ez'abazungu eziriwo ezaleero nedda. Tewali bazungu bano aba blonde and blue eyes aba Europeans nga tebannayingira. America yayina abanansi baayo nga bayina ennono zaabwe ze baagobereranga. That is what eno firimu kyeportrayinga. Osobola okuyiga bingi America bwe yali efaanana ng'olabye eno siri bw'oba walaba n'eri si. Yes, so era ojja kwetegereza nti masaza agamu mu ggwanga ly'Amerika, for example ab'omu Alaska bafaanana byabwe, ab'omu Hawaii bafaanana byabwe, ab'omu Texas abanansi si bano abeeru abajja obuzi ba Europeans. Anyways, kano kasiri bavijje bakataddemu eddoboozi kali kapya kali mu kufuluma wekeyongerako weekatyo nga we bakateekamu eddoboozi osobola okugenda n'okanoonya n'okalaba n'obaako n'ekyoyiga kuba n'abazungu onfuna bulungi. Bano abazungu ensi bawamba mpambe, buli we babeera bawambawo buwambi. N'olwekyo gwali mu Africa olowooza kyamagezi nnyo okusembeza bano abazungu. Nawulidde recently mbu mwasayininze eddiira e Uganda ekkiriza baleete ba immigrants. Anagambye bagenda leeta baddugavu, tebagenda leeta baddugavu, bayinza n'obaleetera ba Palestine by the way kuba banoonya wa kubateeka. So anyways, osobola okalabira ku Opinion TV, funa enamba yaabwe awo ogendeyo osobole okukala 50 just namba yaabwe eri awo kubayo sembya ya namwenda ba whatsapping osobole okukala 50 ng'olaba omwezi firimu zonna z'oba oyagala.